Brush TV kwoli engena kusaba muganda wange ogende wasawo o subscribinge o likinge atela o sharinge natera osolo commentinga okusinzira ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyongero kubanga nkutegeeza nti gwe nanga otawanyizibwa empewo z'ekika dogo obufumbo obuyuga oyagala genda bweru emirimu yo tegitambula bulungi okwata sente zikuyita buyisi mu ngalo oba tolinyisibwa ddala ku mirimu gyo naddala baganda bafe abali ebweru ne wane Uganda jangu ewa Haji Ibrahim Musa omusomi weddwa era nga ono asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja natera osobola okumunonyako ku namba y'essimu eno 0754 22 69 71 njiddamu 0754 22 69 71 ye Haji Ibrahim Musa asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja. Oli biki naye? Ndi solid era ngabonda bajja siri musanyufu. Kikyate? Twafunyemuko obutakkaanya ne muganda wange. Abadde anfere ebbanga linene nnyo. Muganda wo kyoyo goyogerako? Mwana. Mudra de viral. Okay. Muganda wange. Abadde akufeera ki? Kakati ekiriwo. Ekiriwo yasooka n'angamba actually yali akola ne Ava Peace. Kitegeera Ava Peace ne baawukana agenda mu TNS. Kitegeera nantuuzaawo katebe n'angamba agenda kunsayininga. Kitegeera simuti bintu byezibitegeera si birambulukufu oba oli awo akutaddeko omuyimbi omulala akukuta mu studio yeefula mbu nawandikira abayimbi bakyali babaala ennyimba kati amawulire ge nasembi owulira actually namusanze mu studio emakindi ng'ali mu kuwandikira Wini wa Mame oluyimba mpita ayitawo okubaana mu studio bangamba muno oyo muyimbi we agenda musayininga yali yanimba abadde animbanga ebintu bingi angamba okuntwala e London ebintu byange byonna bikansolinze yabiziza wa Wini wa Mame. Wini wa Mame yani goyogerako? Mukyala ali awo TikTok. Bagamba TikTok akusinga amaanyi? TikTok no so akyogera bwento nti ansinga amaanyi ne just ekindeesebwa nere ekyanyiizizza mukulu wange bambi si kuyisaamu maaso ebbanga nalyoba lyontuuzizaawo katebe ava n'agenda ng'ogamba okunsayininga time ngituuseeko ntuuse ku lyengedde ate kati oli mukunkolaakola zi replacement abayimbi bangi okuva e Kawempe bakutomera kwegamba nebuuza gwe naye lwaki ng'omuntu tosalawo kitegeera lwaki tosalawo ngambaddewo ontuuzizza nnyo kitegeera kati omaze ebbanga ki ne Mudra ng'akutuuzizza katebe kuva lockdown kuba yali ankwatakwatamu kaawo naye nga tampa nnyo maanyi ng'agawa Ava Peace kitegeera lwaki yagawanganya Ava Peace? Ebiseera ebyo focus yali ku ye kati Ava Peace we yagenda n'agamba nti kati amaanyi gonna agenda gazza kunze okitegeera ate ndaba ddakiika emu ndaba atantaddeko omuyimbi omulala. Okay. nga tukyali ku nsonga ya Ava Peace nga bwogambye nti muludde naye ekituufu ekiri wakati waabwe oba ekyaliwo oba kikyaliwo ki Ava Peace ne Mudra? Ebintu byabwe naye sibitegeera bulungi baali bakukuta naye sibitegeera bulungi oba baali beeyagala oba nabo baali babuzaabuza kitegeera bwetubeera awo oba nga tukubaganamu awo ekikomando olaba banyumya mboozi ndala kitegeera bubabeereeyo bokka biki kuba nabavugako ne mu motoka awo emabega naye nga ate ebigambo mpulira birala ate bajje no mu public mpulira boogera bigambo birala kati kwegamba nange sibitegeera bulungi. Bali bekwasaganya bano sijja kirumiriza nnyo sijja kiwaako nnyo bukakafu naye kyensuubira ekyo kyaka waliwo ekyaliwo. Vian mu bayimbi bonna gola Mudra atuuse okubanga yakumanejinga? Alina obusobozi bwonna. Obuliwa? Teri watakuba simu ne batamuwuliriza. Alina obusobozi bwonna. Ate akasimbi kubanga managing nti alina okubeera ne ssente. Alinamu ssente, Mudra alina ssente. Alina ssente. Ssente ezo zirabira kuki?
azirabira ku kisente obiraba kati tolaba ava piisi gwe tolaba ava piisi byamukoledde nga kinaki yamuwa hiti yamukolera zi vidiyo yamugulira emmotoka yamukolera ebintu bingi ate nange yali ansuubiza okungulira emmotoka yansuubiza ebintu bingi yantuuza nnyo katebe yamana okutuusa nange wenabikoye ne ŋŋamba omukulu ebyange nze naawe twawukane sibagamba tusigaze eki hayi ebintu byo mbivuddemu anko ebintu byo mbitadde sijja beerawo nga mudongo tuli bageto oyo tweffenna naate gwe oyagala kundongoowaza sikuyisaamu maaso mukulu wange nkuwa ekitiibwa naye nga wankozeemuko si bulungi tosobola kunteekako bayimbi waliwo omuyimbi ono omuwala simanyi kalo simanyi biki buli saa abeera aniveiringa kati nze naabeeraawo okitegeera ateekako badde oba omuntu wabakyala nnyo nga kyogezaako kugamba simanyi alabika abayimbi tebamutambula abayimbi abasajja kirabika oba tabalabamu sente nze simanyi boy simanyi kiki oyinza omugamba essaawa eno ngaakulaba kyenyinza omugamba nko wange just atereezeemuko sikuyisizaamu seeka maaso oba biki oba kuzoleya naye tereezaamuko kyusaamuko just bakyalibo olina okubamanya nti bakyalibo Mudra yakoledde ddiiru yankwatirako awo kola oluyimba awo yalunkwatirakwatiraku awo ne lutambula okitegeera nga mmanyi owaaye tufunye akayimba kagenda tuwa omugaati ate kati ndaba ebintu bye tebitegeerekeka nadde eno abuza kitegeera ekyo nabadde mubuuza era kyekyanviiriddeko bayira n'okukyawaga era nabuze buuzi motoka yange ne mulekawo ku studio nga byaŋŋamba mugamba kati tuzzaako ki ali awo ayagala kuntuuza awo simanyi after 4 months bannayuganda basobola okulinda ebyo tebasobola linda ebyo gweŋŋamba otya muno ntuule simanyi emyezi ena ate nga ndaba oli mukuleeta ate muyimbi mulala oli mukunteekako kibaati omuntu akubye akayimba kaddiiro akakulosinze osobola okuvayo mu kamera n'okabira omuyimbi muno okusayininga wangi ogambye ekikiddemu omuntu akubye akayimba nga ddiiro akakatinza cross osobola okuvayo mu kamera n'ogamba nti obe mu lubini lw'okuba muyimbi muno okakusayininza anti kati kiri bwe kiti bino ebintu munaye tosobola kwemalirira wekka bino ebintu bisaanako emikono most especially omuntu aba akusingako kati Mudra nsingako nze wedde naakafuna just kahiti kamu kokka okitegeera kaddiiro nakafuna just akayimba kamu kokka yamma zino ennyimba zozzenga oyimba n'abayimbi abanene nga lwe wayimba ne Palaso oba ne Kamina ne wayimbako naye nayimbako naye tezaakubazo ennyimba tezaakola fiiti nga we nali nsuubira eziriwa olwa Kamiliyoni just lwantuusaako we lwantuusa n'olwa Palaso naye tezaakwa kinali nsuubira nga lunate eddiiro kyerukoze wewaawo simanyi anti kati munaye ndowooza okutaata kubaza ndisobodde okukola naye okutaata okuzzaako nti okola kolabo n'omuntu n'atakuwa kale budde bumala kuba oluyimba ekyenyo luba lwetaaga emyezi nga 3 nga tebanaba luzzaako naye kati omuyimbi wanayinza okukuwayo just nga omwezi gumu yamana